kubanga mazima bugembe enyimba ze wayimba luli singo teno owuliza enyimba ze wasooka mulembe gukyuse kumanya kati gwe pastor mulembe gukyuse omulembe gwe gukyuka ekigambo kya Katonda kikyuka our target audience are the youths ate abavubuka nga beetaaga enjiri yennyini anti kati tulina yita mu ngeri ya kuba kidongo kye banyumirwa bafune obubaka nedda ekyo nkiganye message ennaku zino enyimba za bugembe omuntu ayagala gospel naye nga ayagala ekintu ekiggundagundamu avuga lugendo ayagala wuliza gospel gwe toyagala biggunda pastor oyagala tuddeyo eri ekikwambaza damage kiki Chikibombe by Levikson one time olimba lunyuma bw'oluwuliriza naye siruwa siso agamba nti it's a gospel music ministry song luli eno lwa mubiri nnyo Katonda yatuwadde Chikibombe soko tunulengeri gye bazinamu kyokka cheza njaku cheza for Yesu zinamu for Yesu omuwala oyo ayina eddoboozi eddungi era mpulidde nga bagezaako ogamba mbu alinga gundi Judith Babirye naye these are two different people sigenda kugaana ekyo the fact that nti ayina talent naye era namulabako emabega eyo ng'alaga nti bambi bamukonda emingo olukwana bagamba Yesu mulokole wa Advent ye yagamba she's a proud Advent nze njagamba omukyalo oyo asooke nga bwaweereza n'alowoozeemuko okubeera omu Advent tekyandibadde kibi naye ddala enjigiza Mukama waffe Yesu Kristo Abakolosaayo 2:6 oba olunyiriro oludda olugamba nti omuntu bw'alokoka afuuka omu Advent sitaani affe tuli omuceere yani naye mashi bayishi mapengo kubanga era sitaani waafa tuba tuwonye ebizibu basically omuceere yalinga ategeeza tusanyuke tweyagale ekisookera ddala sitaani afa anti ye asaba waliwo ekintu omanyi bwe twali tusoma batugambako kye bayita ife kwimyanogamba singa nali mukazi tolubeera ki toliba kati sitaani tafa kubanga mwoyo kati gwe byoyimba nti sitaani fa tuli omuceere in fact genda mu hoteri ogule muceeri gwo omanyi nti ne sitaani asobola okutuula awo naye oli mukuyisaamu maaso basajja ba Katonda ababeera inspired by the Holy Spirit ne bawandiika ennyimba omwo omutukuvu tawandiika kikontana na kigambo tebakulimba naye tubadde ku watawanda limba siri tuziteeka mu ministry terugwayo nga yayogera obulungi bwa Katonda watawanda genda yokola research bulungi nze siganye omusajja gwe bayita Levikson one time anti okagattako omulayo erinnya etera eno God's anointing or grace amafuta ga Katonda ge garwaninga ebintu n'ekisa olina omulabaka ng'amazima teyeetaaga na promoter lwetambuza oli aluteeka wali ku YouTube TVs nezirujjayo nezirukuba wetegere naye eno sigamba mpuliriza bulungi balimu promoters advertisements newankwadde nene basobola okulanga naye eno bintu nnyo bya mubiri nnyo ebintu byeri byonna byewakasoma bya kuteekamu kujjayo invest ofune profit it's a business and it's about your business it's about you kubanga ne concert simanya promotion byonna bateekamu with an aim of okujjayo ebintu byawo amagoba so anyway to cut the long kubanga byo bingi eno tulaba waliyo they make God known it's about artist fame osegeera Katonda akoleki eno babuulira enjiri eno bakozesa mixed words like idle words
awe baleeteramu ebigambo byowulidde ng'ebyo sitaani foli omuceere tuli omuceere then baleetayo munange sitaani bwakunyiza omufuuyire then ani yayimba olwo abayimbi gye bali bangi sitaani wakunyiza omufuuyire era nali njogera promota we nangamba bwati mukube gas era yangamba promota yatugamba nagamba yafuna mbu mulimo olwo yafunamu sente zataakolamu olwo talizikola yagamba bwe yasemba oba yakola sente meka n'abantu bafuna sente mu luyimbo ndaza yabala ngombo aye tugambe ki kati eno church or fellowship service, it's a fellowship service. Abantu kusinza era omwo mwe tugenda okulaba worship and praise service. Abantu basinza batendeza, it's a hymn, it's a spiritual songs, it's a checho kubanga muri Katonda. Na yeno fun and money making. Eno entertainment through music concerts and launches and what? Ebyo byonna heaven like image, obwakatono bo bulaba labira danga ebintu byansi no bulaba dress code yaabwe batambula na mulembe obugulaba mulembe ogwedde emirimu beauty of holiness, beauty of worldliness. Then spiritual music, canon music. Spiritual music ntegeeza ati mu gospel music ministry, it's gospel, it's spiritual music. It yields to the spirit. Ziretera omuntu okubeako engeri gyayingira mu mwoyo omutukuvu n'enkolagana n'omwoyo omutukuvu. Era n'abala n'ebibala eby'omwoyo omutukuvu nga Bagalatiya 5:22. Naye eno mubiri yields to the flesh and its lusts. Era tewewunya kulaba abaana nga banyenya obubina nga basanyusa omubiri ku luyimba lwa gosi. Tebafuddeeyo oli anyenya gamba nti ne Dawudi yazina kagwene kakora bwe kati kagira eno godly music styles zeziriwa tenjagala okubuuza psalms era ngenda kwenyiriri naye eno mu industry, music industry, gospel industry, word like music branding or styles. Kati kanyonyole kino ndowooza ogenda okuleeta nekikibuuzo styles. Now mu Colossians Okolosai 3:16 egamba let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Enyimba ezazabu ez'omwoyo, enyimba ez'omwoyo zeziriwa omwana n'ayimba oluyimba nga lukwata ku geyenda n'akulaga nti bw'oteenenye gy'olaga ogenda fast. naye n'omugulu waliyo ebirungi n'aleeta oluyimba nga lukwata ku kusonyiwa, n'aleeta oluyimba nga lukwata ku lamenti nga bamba oli abadde alina ebizibu, n'ayimba oluyimba ng'oluwulirako amafuta luli mu nnyiriri. Jjukira gospel twogera ku nnyiriri, tetwogera bigambo idle words lwakwabirayuka bulungi nnyo my fire burn them. Which fire is burning them? Olwokitegere kati eno ziba hymns, omwana yimba oluyimba nawe n'oluwulira nga lukwatira ddala munda mulimu lukukyusa era ng'oyimba n'ekisa oyimba n'ekisa singing with grace in your hearts to the Lord. Ng'oyimba n'ekisa gya mukama waffe eryani eri mukama waffe. Naye se abamu okimanyi titwabeeranga ku bituuti awo, nze nali nkulembera ennyimba ezimu naye n'oyimba oluyimba nti abaana abawala bakulabe nga emission mukyaki edda oba balabe gwasinga mukyaki awo gwasinga okukooka n'ogenda
keys zonna n'oyongeza amarobuuzi bagambe nti naye omwana onayimba olina sisitolo gwotagete sister oba ng'oli ku kino nti bamanye ne bana ababadde bakuzanyirako bakitegere nti gwasinga mu kintu kino awo tewabaawo mwoyo oba teri mwoyo kati Abefeso kyova in fact neba Colossians chapter 3:16 eraga nti ekigambo kya Katonda kibeere mu mmwe dwell in you richly wakitegera era bano abayimbi kyobala nagambye bo bayimba kigambo osooka kubeera ng'olina ekigambo kya Katonda n'oyimba ennyimba za Psalms kubanga Psalms ezino already written wakitegera ne hymns then spiritual songs naye omwana n'ayimba oluyimba n'olulya nga empty so la kidongo Ephesians 10:18 egamba ti Ephesians 10:18 egamba bweti and be not drunk with wine waliwo abayimba basooka kunywa ne wine bajja kukikyuta waliwo gwe nawulire yagamba nti Katonda tagaanangako kunywa mwenge yagaana ttamiiro naye oba osobola okunywako ne weekontroli nga noddeeka naye waliwo nekyandi takigaanangako kigamba ti omwenge mukudaaze genda maaso and be not drunk with wine wherein is excess but be filled with the spirit bera ng'ogiziddwaki you are filled with the whole spirit in excess but bamugambye be not drunk speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs singing and making melody in your heart to the Lord lwaki baleeta ekintu kye bayita spiritual songs hymns and psalms now eno okuleta R&B hip hop reggae dancehall amazima gaga abarokole kimanya abamu bagenda kunyiyiga bagambe nti naye n'omusajja kirabuka kiti kyamu anti ninze nange ndabe naye siriko kikyamu wabula nyimiridde mbakolinsa ekisooka essula ey'okudonyerwa 14 n'olwa 15 owulira siri wa mubiri siri wa mubiri amazima R&B genda okole source origin of this of R&B hip hop reggae genda okole research orabe ne dancehall dara dancehall n'abamu bayimba n'ebiyimba waliwo omuyimbi wano mu Uganda mu ayimba ebigambo tosobola nabimanyi abantu ne bakoma ayimba oluyimba bana naye nga talina kyategedde n'ennaku zino bayimba ne munini ratalamamasekere bamanundulusi ayimba byatamanyi naye ate bannange eyayimba olw'ennimi naye watugira nnyo bannange naluwulira mbu ayimba lulimi lwa nnimi asima ayimbye oluyimba olw'ennimi igwe nga mwoyo mutukuvu yakozesa nnyo nobeera mu studio nosika naga tekijja kugenderawo n'akuwa ekirala nange mulekerawo okukola ebintu ebyo nammwe mutuswaza nga abalokole omanyi okwogera mu nnimi kirungi naye ekyanduka kitugamba bw'oyogera mu nnimi nekusoma nti osobola okuinterpretinga oba waliwo interpreting ya interpreting ennimi ezo yali ayimba yatuswaza nnyo ebintu abigatta bugasi naye kale era oyaga ku mateeka nsi evudde ku mulamwa osangira abantu nga balina mu nnimi pasita ayogera wano ratalabababa n'omulala lyeno bali mu confusion bayithawo ekyano kigamba nti omuntu bwajjamu mu mmwe tagambe nti muli balalu omuntu yena bw'aba nga ayogera mu nnimi leka omu ayogere then wabeera okuinterpreting tobola tuwa n'ebirabo ebyokwogera mu nnimi n'okuinterpreting ennimi ekansi ebeera edified bw'oba tosobola zoogere nga gweka nze nange wali mbeera mu kyaki omwo nempulya nga ennimi zizze
olw'obutaleta confusion nenzogerera muwa munda naye ng'ennimi bazipulaningira inspired by the Holy Spirit. Lwaki nkubuuzizza naye wali wano church erina saavisi y'okwogera mu nnimi manyi abantu balina ebintu byabwe bye bateekawo kubanga amu mbanyi n'okwegendereza kyemanyi okwogera mu nnimi kirungi naye olina okumanya nti they are not man inspired. Yes, obeeraawo it is the Holy Spirit ekyaba n'okkiriza n'akuwa ebyogenda okwogera naye then still on the other side alina okuba nga akuyambye n'otegeera byokola byoyogera. Era tuba twasomye n'ekyawandiikibwa mu Bakolosaayo esooka 14:15 nti nja kusaba n'amagezi wamu n'omwoyo nga osaba n'otegeera with understanding n'okutegeera. Abamu babeera omwo nze by the way nagendanga nasabanga ennimi lwakuba naye sina byakusaba noonya kwebuzaabuza ntambatambule munyenye omutu mukyakyo ningi byedda sina notanika shantaraba rekere bamamandere busiya papa shataraba ninga nebyogera tubitegeera sibitegeera wabula sina byakusaba twala obudde olaba abalala basaba ate nabo birina abamu bali mu nnimi bali kale katubadde wali ku gundi ku style ezo zibadde nyula hip hop raga reggae hip hop reggae era bwogenda okulaba mu church yaffe like Ugandan church na special kantirete mbarokole ogenda okulaba nti bali so much over reggae era abana church zino bwezi omuntu no bwaba tanka okwigena sanga bamuyigiriza okuba nga reggae kati awe wali obuzibu styles zino tezandibadde mbi naye emyoyo giri behind these styles. Omuntu uno bwanayimya n'agamba nti kiri okay naye Yesu yagamba tosobola kukwata wayini omulungi n'omuteekamu oba enkadde. Kati ebintu bino ebya Mukama Katonda aleeta yatuyigiriza waliwo n'ekimu kyotunuulira nga ggwe tunomanya nti naye kino kikyamu nga tekyetaaga nnyo kugira ng'okiraba n'okirabira ddala oba okitegera. Kati singa bw'oba oyagala kumanya style gy'oyimba for example kandete nga bana ba hip hop bw'oba omanyi tokulembera worship mu hip hop sooka olowooze ku ekyo ekintu bw'oba tokulembera worship mu hip hop anze kyebuze lwaki gwe bw'olimba ekyalo ng'eriawo n'owulira nga bayimba ezo hip hop styles kubanga ziri programmed. It's a program of the beats already bakugamba nti style eriweti neweti enkuba a person has done the progression of the chords engeri music we sounding so nti enyimba zino styles zino zireeta zikavaringa ekintu ekituufu n'obukyamu otegera bino bintu bya mwoyo nti ojja kukwata reggae bw'okwata oluyimba lwa reggae njaga kuwulira mazima Rastafarian spirits abasajja baali kuno ku nsi bakola record era oluyimba bwe bagamba ku reggae galiwo amannya agakugira mu gajja weegali awo automatically tosobola kwogera limu abiri nga tonnaboogera bateekeddwa okuba ne wano mu Uganda muno tulinamu omusajja kabaka waki wa reggae era wogamba mu Uganda reggae era wajja bamukuleetera ate nga tewali amuwakanya kati oba okitegeera so abantu styles zino it's worldly styles newagabadde bazireeta eno muki mu gospel kale gwe bw'oba okoze beat yo kale tokigamba nti oluyimba R&B oba kitegeera kubanga abamu ba producer batambulira ku magezi agaaliwo agedda ag'abantu abamu n'abaali nga tebali mu Katonda notanka okusanga ng'oli nakwata beat eya oluyimba lw'ensi n'ajjamu ebigambo by'oli ye n'aleeta ki n'akyusaamu katono n'ateekamu ebya gospel. Era waliwo gwe nawulirireyo ng'ayimba oluyimba wali omukazi yali mu Tanzania oba
simabwe baricho limba naye gamba nti weruli era omwana yali eyo mukyaki n'aluyimba kati ekyakola n'ajjamu ebigambo by'oli omukazi n'ateekamu ebyali mukale abamu bagamba nti oba wancekeca ng'ebinyeebwa abaana bwe batimba wancekeca bityo Saida Kalooli kati oli yajjamu ki ebigambo bya Saida n'ateekamu ebibye ne balikuba mukyaki abantu ne bawandika emikono kati ekyo kyokola ensi y'omwoyo olina kyolaga okigera olina kyolaga gwe ng'omuntu ensi yes bagendagamu omwana ayimbye bulungi ebigambo birungi naye kiriko covering ey'ensi ng'ebyotalaba tojja giraba naye tesobola kugenda mu bwakabaka bwa Katonda kubanga eri tewagendayo kikyafu kati abayimbi ba gospel waliwo style ze balina okwewala era bwe zibaawo entuufu eriwa gye balina olemerako kati mu kino ekintu nsobola twandibadde ne modulation y'enkuba y'ekintu like kankwe ekyokulabirako oluyimba oliba nga bwogenda oluyimba lukuwa enkuba oba ntegeera lukuwa ti enkuba kubanga singa nkugamba nti lwandibadde lutambula nyinza okufuna ebigambo nga byanguwamu naye oluyimba luno lukuwa okusinziira gwe pitch gyotandikiddeko ne message progression message nga bwe nakugambye teri gwogenda okulaba newankubadde worship tekitegeeza okuyimba okugenda mpola haleluya wali omukazi yayimba oluyimba wano lwa worship naye lutambula speed wakitibwa mukama kati olwo lwa worship era infact ne kansa ndowooza tetunaba twetaagira ddala okuyamba waliwo jenali eyo omwana agamba nti tugenda kusinza bali bava mu praise natandika bwati Katonda weriya oliwa kati nagamba mubadde mu praise one kati ate sawa tugenda mu kusinza ate ogamba Katonda weriya liritawo owedda tabadde waawo okitegera ate oluyimba lwotanze lwakusinza okusinza kubaamu kuwaana kugulumiza kuyimusa naye abaana bakoze akatogo abeerawo n'agamba tugenda kusinza wanika emikono gyo waggulu gamba nti Yesu weebale osaanidde Mukama muba mukyalyamu nga mugenda ogenda okulira muliro gwako goba stan muliro gwako kuba muliro gwako kati ng'olaba confusion ewedde emirimu era nesitaani abeere naseka nawanika amagulu enyimba bwezi tosobola kutwala abantu mu bwakabaka bwa Katonda mu kusinza ng'olina eyo enkola ekyangu kigamba Abakolinso ekisooka 14 olunyiri lwago 4 ebintu byonna bikolebwe in order and decently. Yes. Kati yawule enyimba ez'okukaaba ez'okugoba emizimu eza speech warfare eza deliverance n'ezino ez'okusinza. Olina omanya when to sing, what, where and how. Ate nekya waliwo n'abakozi abakola ensobi n'atuuka mu bantu tebamanyi South Africa owulira n'agamba tugenda kusinza n'atandika moyangwere siyakutanda kyoyogera bano botwala mu mwoyo tebabimanyi nange era obiyimbye sina kyentegeka era togenda kubimanya okujjako nga mbikoze eki obinnyonnyodde era kyovuna omuyimbi omutuufu soko nnyonnyola abantu kale oluyimba lwengenda okuyimba lugamba nti omwoyo nekino 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 otegera then tukole eki
abantu bakutegeere bw'ona aluyimba kasoba wadde ki kyekitegeeza bo bajja kukola ki bajja kugattawo ata waliyo obuzikati bano kasita osanga abaana bamanyi okukuba obulungi owa bass nange owa drums nakwati naye bano kati newagendamu ekyo tukiyita okubeera ne feelings ofeelinga feelings ekintu nekikuyingira kati gwe nowanika emikono newankubadde yes waliwo abatamanyi nimi ezo asobola okuyimba mukama n'alukozesa abantu ne bawulira obulungi bwa mukama kisobokera ddala naye tufengayo nnyo okumanya nti okusinza kuno we must do it corporate gwa ayimbisa abantu bano n'abamu bazibiriza amaaso gaabwe n'atalaba abantu bano sometimes ate abamwoyo ate mu mwoyo bamwoyo talaba naye ate mu mwoyo oteekeddwa okuba ng'olaba kitegeeza olina okuba nga wadde okulembedde okusinza bano olina obatunuulira b'osinza nabo kituufu kiri kitya kyetaagisa kubanga kati omanyi bino ebintu bya music ng'oggyeko kuba nti ekintu kyakufiiringa olina okutuuka ku level ekwata omuntu eyazinga alina ebirowoozo ebikyamu naye agende mu bwakabaka bwa Katonda agende kumunamulondera Mukama fe oyinza okujja n'oyimba oluyimba kubanga n'abamu bayimba ennyimi zibanyumira si Katonda zayagala olw'okuba oluyimba lwe lutambula kati onjagadde mu lwatu something like that tugamba tugenda kusinza kati onjagadde mu lwatu nanana naye Katonda bwe yakugambye nti oyimba oluyimba naye nga Mukama yakugamba kati oluyimba lwogenda okuyimba genda kuyimba y'oluyimba ti nemuntaana asigala nga yimuka gwe n'obikyusa kumbe nga waliwo omuntu aloota ng'afa aloota ng'atabuka tabitegeera n'okweraliikira yeeraliikiridde n'agenda kuli oluyimba nga nemuntaana yasiga nga ye Mukama bw'aba yasiga nga ye Mukama nange nsobola okubeera omulamu n'empangula amagombe because it's about in fact mu kuyimba tuba tulina okuleeta putting the presence of God eri abantu bajja eri Kristo ne Kristo ajja eri anti abantu that is it abantu bano basobole okubeera mu fellowship ne Katonda mu kusinza mu bumu nani ne Katonda ne bamalayika in fact babeera part of it. So zino ennyimba okuyimba kwaffe in fact kwonna kwandibadde kukwata abantu ne bamanya Katonda ne Katonda n'abeera Katonda w'abantu bano. Okay. Yes. Kansubira ebintu bye tuli mu kwogerako mukyali naffe mukyali ku mulamwa temunnabula tuli ku music ka discussion ya music eyawukanyiemu ku discussions endala ze mutera okulaba ewantu wala wonna tugezaako kugaziyaamu era kansubire obubadde otugobera kuba gye twatandikidde yagalagaana olina kyofunyeemu tuli ne Pastor Redeemed mpozi wano Discount Hotel wemulina obuweereza so omuntu kusanda asobola okujja n'akuŋŋaansa tutanga sawa 3 kitundu tuba ne services 2 soccer discipleship and mentorship teachings or class then tuinga maaso ate ne program yokubiri paka munana so far Sunday okay kati njala tusooke tumaleyo ebintu bino then tugende kubanga wamalayo ebintu bino discussion yeggweyo bulungi nyina ennyimba zange ziringa 5 zenjagala kuba ndaba ebwere eyo bazoogerako nnyo nze mpulira gosipa naye sooka omaleyo wano ndeete ennyimba ezo ndowooza nga bwe twagambye nti eno tuba tusanyusa Katonda please God era basanyusa abantu about pleasing men and hit songs focus koleyo oluyimba ogenda okukyamula abantu osinga era bwe tugamba to please God tuba kitegeeza okuweereza Katonda okusinziira ku kwagala so kwaffe era Katonda asobola okugamba nti ku luno ogenda kuyimbayo ennyimba 2 wadde oyagala nnya
wadde oyagala nnya yakuyimba imeka 2 ate kati obuzibu obujiridde neeno mba ndowooza kati wetwetagera production like studios ezaffe ne tvs zino ez'abalokole zikkirize nti wange ennaku zino ogenda okulaba omwana ng'ayimbye oluyimba lwa dakiika 2 nebyabadde ayimba tegerekese bulungi media tekyakuba biwanvu zabanga 3 naye kati ndaba nozitema baziteme kati eddakiika ziba 2 n'ekitundu. Nzikiriza nti kyandibadde kirungi nnyo kubanga tukimanyi waliyo time is important to time management naye ogenda okulaba omwana ng'ayimbye oluyimba naye nga terufuddeyo bulungi message tagiexhaustize olwokuba ayagala kutuukiriza kiri ekiriwo media trend ate ekyo kirala kibi nnyo n'abalaba bali baagala kukola ennyimba zaabwe zibeere nga tonzi zikole biki bingi ne basalawo okuba nti bakole nga bwe bawulira naye tuve mu bintu bya entertainment. Church is not fun. Church is fun. No. Bobo yagala fun. Genda mu club. Warwenjalo ya church. Church is not fun. Omanyi bwe kituuka mu fun tutuuka mu joking life. N'obulamu obuli tuvula abamu bajja kutanga okuleeta comic gospel. Comedy awedde Wurina yambara nga bamuyita batadikula badikula najjenga ng'ali omunanga ali mu kyaki ebyo tebikolebwa nga bya kitumu kyaki tebyetaagisa. So church is serious business. No, what we mean waliwo abantu abazze newankubadde baagala kuseka na kukola ki naye waliwo abazze okuyiga kati mumutanke katemba wammwe oyambale ng'omukazi ng'ekyawandiikibwa kyokka kikukwata oyambale ng'omukazi oli mugomesi kale n'abamu kati nawulirayo omuntu omu ng'agamba bwe bw'oba oyagala kulaba comedy kati togenda ku theatre Bonita togenda yeeyo togenda mu bakayimbira gwe genda kati mu church okitegeera oli talina ssaba oba enjiri yaweddeyo simanyi abantu tebanaba kumanya nti ne Yesu Kristo akomawo. In fact n'abamu babagambye nti Yesu Kristo taliyo takomawo beetaaga kunnyonnyola abantu beetaaga kutegeera ddala nti n'ebisiyaga ebyo bibaga bikyamu abamu babuulira nti abakyala kiryoka okusukkamu omu oba owasiza 3 4 5 anti n'akugamba munne tolaba Bible temulimu musajja wa Katonda yayina omu. Nze nkugamba byempulira eyo abasumba be babuulira abantu ne ŋŋamba naye kati ono omusumba n'abatudde wano nga tebavaawo kyona nze nnyina obuzibu n'ababa batudde awo wadde baŋŋamba nti wabaawo ekikubisse nga gwolaba omusumba yagamba bituufu naye nze olwo ebintu ebikolebwa mu kyaki olumu nga seetaaga kuba nnyo na mwoyo kumanya nti ono omusajja muyaaki oba yava ku mulamwa. Omusajja n'akwata akazindaalo n'asooka n'avuma buli omu musumba n'avuma ono n'avuma oli n'avuma ono era ne mukuba engalo ne Sande ejja ne mudda. Ate omanyi twayingirwamu ekintu kya mpalaniraako naye weetaaga mwoyo nnyo okutegeera nti ne kati Pastor Edi munono yava ku mulamwa enjiri gye yali abuulira luli ne kati gyali mu kutugamba. Anti olaba wano we twatandikidde in fact nagambye nti abamu batandika nga boogera bituufu ne bajja ne babikyusa amaaso abalala bajja ne boogera ebikyamu ne bakyusa ne bajja ne bamanya amazima era wali omusajja bambe yeenenyeza bw'aba yakikoze mu mazima it is good nagamba nali njogera bunabi bw'obulimba nabulya ng'enjiri eya prosperity sikyayagala kati nate prosperity ate nayo topic eri awo bannaye prosperity gossip era ne bana abasaba esente abayimbi bali mu prosperity gospel. Omanyi naye tulinayo ba false preachers abo bonna bali mu mwoyo gwa mamoni. Matayo 6:24 ate twali wano lunyirulu lugamba ki
No man can serve two masters, for either he will hate one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Ate yo yeri very kyenjagalako eyo verse. It is very straight. Yes. You cannot serve God and money. Over money, over the spirit of wealth. Yes. Era tovora pagamba Timotheo na mugamba mu 1 Timothy chapter 6 verse 9, 10 paka 12. Naga munango okwagala esente yensibuko yaki yekibi yebibisinga. Kati n'olwekyo tuba tulina okwegendereza ekintu kye bayita sente kiri mu kumenya ekkanisa, kiri mu kumenya enjigiriza. Okay. Yes. Gundi esembayo. Ndowooza esembayo wano ku side eno ey'aba gospel music ministry tulinayo called and chosen and faithful ministers. Baba bayitibwa kyetwasookeddeko. Baba bayitibwa. Naye eno wali abaagwa, wali abapangisa babita bati baako the hired ones. Bebapangisa. Abo tafaayo bakyayimbye kirimu ne mu kigambo omusasudde kimala. Okay. Era ogenda okujja ku crusade teekawo sente awo muzija ebbaasa ngisanga awo era akubuulizaawo nzisanga wa infact nabamu agamba ziteeke ku mobile money ogula deposit balance naamusanga awo. Kale ne bajja kugamba argument yaabwe nti ezo siziba kubasasula facilitation transport. Omwetaaze ava Kampala omwagala ggulu. Even if it's akola me atya abantu bagaga omuntu yenna nga olina omwoyo wa Katonda omuntu avudde for example no bwaba avuddeawo ekibuye ekigenda muyimbi bwajja n'ayimba wabaawo abagenda omuwa ku sente ayimbi esente ze bazikola eki azitwala then ekirala kiba kirungi nnyo bw'oba olina pasita beako kyokola ki ky'omuwaayo at least nobwezi nayo emitwalo ebiri oba meka if you have kubanga n'abamu bambi abasumba babeera n'amabanja nosanga omusumba yes mumulaba ng'ajyawo naamu balina n'ebintu ebirabikako balina ebizibu byabwe naye ng'alina ebizibu obwekitegera kati omuyimbi talina kusabayo kasi no kati kino kirungi nnyo okusaba abantu okukusapootinga awaliwo ndi ku bano ekyo twabinnyonnyodde ndi ku bano ye nga beeyiyo gimanyi tiwemba njagala ono oyo waakamu kitundu era nze ngamba temugenda na bintu bifaanaganako bwe bityo njoledde babirimu anti babikolerwa kuba nti bo my music attracts okiraba abantu saagakozesa lulimi lukyamu njagala kulukompozinga bulungi ekimuli okiraba kisobola okusikiriza enswera enjuki n'omwana bw'agenda n'ayonoona wali nawo kisikiriza enswera sokola kati abantu abasinga nja kugamba nti ne bye bagenda obawa biyinza okuba bifaanana omwana kyakoze wali otegedde naye jjukira ate ekimuli kisobola okuyamba enjuki eno oba enswera okufuna akawoowo akalungi kiki kyojje abamu bagenda nga balamu ne bavayo nga bafu n'asasulira omwoyo gwe nawakutwalira dda. Okay. Kakati nina ebibuuzo yange bibiri byenjala tumalirize nabyo wadde topic eba ekyali nnene nnyo tetusobola gimalayo ne tulowooza tuba tukozeeko kyetusobodde okukola olwaleero mukama atusobozesezza ekyo tujja musaba onaddaka jja tusobozesa ekisingaawo. Ebibuuzo bibiri tuvuma abayimbi bano bagenda mu nsi tebaagala bya bwa Katonda enjiri tetundibwa oba okolera Katonda tolina kubeera ng'ogoberera ssente naye the fact is okuwandiika oluyimba
oyinza oba oteekamu ssente because ojja kwetaaga ku pastor redeemed for example waliwo awandiika naye ngaayagala omukwatemu otereezeemu ojina okugenda mu situdiyo osasulira situdiyo zezimu oba oyagala quality waaka bano gye bagenda naawe gy'olaga ssente tebagenda kukusalirako kuba oli mulokole oba oyagala vidiyo okola vidiyo ennungi era bano gye balaga ne bano naawe gy'ojja olaga kuba oyagala ekifaananyi kirungi oweese mukama ekitiibwa promotioni oluyimba oddutambuza oddukuba enjiri egende mu maaso wa rediyo gyamuwa ku ssente akuyiseewo kuba vidiyo tv omuwe ku ssente nga ebitambula omwana wajja mu kyaki nga wano azze okuweereza ate mwagala ayimbire bwereere lwaki mukola ebintu ebyo lwaki temulowoozako ku muntu ono nti ataddemu ku ssente kyova olaba waagenda n'atesitingako eri kubanga abamu okuyimba kuno kwafuuka mulimu simanyi oba ekyo kimenya mateeka oba kikyamu naye abamu okuyimba kuno kwe balya kwe balabira famire zaabwe lwaki temweddamu ng'abasumba ng'ate mmwe abasumba mu at least abagoberezi namwe muyinza temusaba ssente naye abagoberezi baleeta ku bintu ku biweebwayo ne kimu eky'ekkumi ne mubeezaawo obulamu lwaki temubalowoozaako mwe mulowooza mu kyaki mulimu basumba bokka balina okulabirirwa nga bwe nakugambye ekisookera ddala nti bw'oddayo n'otracinga mu ndagaano enkadde abaleevi bano baali tebakola kibi baali tebafuluma basigalanga mu nyumba ya Mukama balowooze ku bulungi bwa Mukama babeere mu kigambo era bagendanga kutuuka wali okuyimba era bw'olaba mu 2 Chronicles 5 from verse 11 there okumalayo chapter eyo era kulaba nti bayimba n'ekitiibwa kya Katonda nekikola olwaleero abantu mwe bwe mulowooza nti baweereza ate abamu obuweereza babugaana anti mwabo batamya n'abamu bennyini njagala kukiraba mu two angles. I don't want to say nti kiri ku bayimbi bokka no waliwo n'obuzibu obwa church administration nti abayimbi bano bw'atandika okukuba oluyimba for example ne luba so called hit atandika okulaba nti munene asooka kulaba ekyo munene era njagala omubuulireyoko okujjako nga musumba. That's why abamu batandika nga abayimbi ne bakomekeza nga basumba si kuba nti abamu baayitibwa bakikola olwafu okuba nti already babamanyi kati bakozesa eyo influence erinnya lye balina ne fame neki ne batandikawo obuweereza ekkanisa. So abamu abayimbi bano munnange balina problem nti omuyimbi bw'amala okumanya nti nze kati ndi w'amaanyi ensi entegedde ku byennyimba zange bbiri bazikuba ku TV ku radio atandika obulamu buli bwe nagambyeko bw'okukyalira amakanisa nga bamuyisa okuweereza kati Katonda ono manyi ekyali kikyamu si kikyamu naye n'omu bava ne ku kyakya nga omutagambye na musumba yewaggula takyetaaga permission yo I think it's not about permission but it's about praying for you that wherever you're going you're very blessed. Ekirala n'oba omutegeezaako kyokka tajja kugamba togenda yeeno batokola ki omwayinza n'okuyamba ayinza okugamba naye kanisa eyo kisinga Mukama alina kyeyandaga tokola ki togenda naye kanfunire nina mikwano gyange bali mu Kenya abamu bali mu UK I can help you naye kati obuzibu n'abasumba bennyini amu batya ki one omwana ono ayimbye oluyimba akoze ki ayimbye oluyimba ensi erwagala bamwagala agenda olubwa mukyaki omu abantu bakole ki bakyamuke agende okubuulira nga beebase nekyo mwebiri alowooza n'agamba wa
omanyi kati nakyo byayi waayo munnanga okubala mwekuli awo oba ogenze mu kubala mwana kiraba akola ki mwana ayinza okujja n'abakuba tune ngenda okujja nga nesente bazimuwadde mu biweebwayo bugunda kati agamba waayi era ndaswayo abamu bwe bayimba enyimba ne babasondera ne bateekayo sente ezo tezibaweebwa tebabawa sente ezo abamu babawa haafu ekitali kirungi okitegera kati abasumba wabeerewo enkola eyokuba nti abantu bano babalibwe ngaabaweereza nabo yes mu church naye bateekeddwa okuba nga baprovinze nti baweereza si bino ebyokujja okubeerawo awo naye nga toli muweereza waliwo abeerimbika mu buweereza naye nga si muweereza alinda kasita ayagala musaala agala sente kasita mukakasa nti omuntu muweereza mumufune engeri gye mumuyambe mumuyambe abamu bwe kiba kisoboka ngumwina akasente atandika ka bizinesi wabbali atambulira kubanga nabwe sente zebweebwayo bino okubula amazima nazo tezikola nobaawo n'akaleeta katulina ne bana babagamba temuleeta ne mukyaki ebiweebwayo bigenda bifiira ddala oba kitegere aga temuleeta mu kyaki abasumba babi naye ate nga bambi kyandibadde kirungi abasumba abaana bano abayimba abaprovinze mubalowoozeeko ate bayina ebisinga tebeetagana nyingi tono oyinza okwesanga yes ayinza okuba nga yagasenza studio ennaku zino kati okukola oluyimba olulungi tegedde okuba oli million emwanda bavu 1 million at least there video ennungi wenabeera million nga 5 n'okwambuka kati now oyinza okwesanga ekanisa omwana ono gyalimu maybe tekola ki tezirina busobozi obwo naye alina ebirala ate n'ekirala ekanisa bw'eba esobola infact twandifokasinze nnyo okuba nti singa kibaawo kale in every church singa kikola kibaawo ne tuteekawo ensawo yakwekolera studio yaffe kubanga tulina abaana bakuba enanga obulungi tulina abaana bakuba ebivuga obulungi tulina abaana basoma balina ababimanyi ne tugamba buli kanisa efune studio yaayo abasobola then nsuubira amazima okusinziira ku bintu bya production at least omwana woba omuyambako ku production nti amanya ajja kujja akolere bwere oba naleetayo contribution ow'amasannyalaze jasiti maybe na oba omukwatiddeko ogenda kuyamba ekanisa abayimbi mugenda bayamba kubanga waliwo ministries ezeesobola eweziri kyokka kisinga okuluma ezo zetulabanga ezeesobola abayimbi bano ebavaayo complaini nga tezebakomplainingako ate obwe buzibu omanyi kyekintu bakiteeka ku leve eyenjawulo bagenda ne bakulaga nti balina ebintu naye nga ate tebatadde omanyi kintu kya music kino kyamaanyi ministry yamaanyi sure omuntu asobola okuyimba oluyimba gwe n'obuli enjiri ne bagyerabira sigamba nti enjiri bagyerabira nenda nkulaga abantu enyimba zino zikola ki music ministry yamaanyi so now ekanisa twandibadde tuimpactinga ne tugamba na tutange okusonda sente ngaffe ng'ekanisa tukole studios zino specifically za talent abaana bali mu church now abamu balina tvs twebaza mukama waliwo abali mu ministries nga bo balina tvs bano abayimba balimu abo bazikubire nabo benyini bacontributinga kweti omwana abeerenga muyimbi ali mu church naye afiiringe nti ali part of the church naye omwana muyimbi naye n'ennyimba ze mumuli mugoba vidiyo ze nti tezituukanye na mutindo ate nabamu babeera cameras ate muyina kamera temuzibawa tukyuseemu kakati Pastor Edmund nina ennyimba zange ziringa 4 okusinziira ku byonnyonnyodde
njagala nzibuuze wendwogera oŋŋamba oba lwa gosipo oba nedda. Oŋŋamba nedda ompa ensonga without fear of favor. Tutandike olwa gospel nga bwe twagambye nga bwe tunnyonnyodde gospel nga bwe tunnyonnyodde mu discussion yaffe. Oŋŋamba olwo lugwa mu gospel ministry oba olwo luli mu industry. tugende maaso naye awo mpeerawo ensonga. Olusooka ndi mulokole. Yani yayimba oluyimba olwo Titus. Ndi mulokole. Ngenda kugirayo ezikyase. Ndi mulokole. Lugwawa. Now, kaba nakugambye nti ennyimba zino lyrics simanyi nnyo ebigambo ebiri mu ndi mulokole naye ngenda kukozesa ekintu eki. Njagala kumanya Titus Kuteesa mpoza Salom Church. Siri sure. Kale anyway wonna waali saagala kugenda ye Titus Kuteesa abantu abayitiddwa wonna wagenda wagenzo yini nkimanyi wayinza okuba waliwo abantu of course bagenda kusasula ekisaawe ekyo baki n'ebyuma bingi nnyo naye lwaki olina emitimu egyo gye wataddeko abalala singa omuntu for example singa wateekako miliyoni emu nga nze njaga kuwemu kitundu njireke kwata eneemu gimpe yingira ataano ganfuuwe. Kale nyina emitwalo 3 njagala kuyingira mpulira mazima mpulira ng'ojja kwongerako watandika dde okusosola. Sisosola naye sente zino zenkusaba wembazeebazeemu zensaasaanyizza okuteeka kivulu kusasula kifo saawundi siteegi butebe biki byonna layitingi biki zino sente zinyambako okusasula amabanja gentaddemu. Kubuuza ekibuuzo mukulu Ssenyi. Okakasa otya nti abantu bagenda kujja? Kisa kya Katonda era nsaba Katonda. Nsaba Katonda nti Mukama nkoze ebyensobodde ng'omwana wo nsaba abantu bajje bampagire. Omuntu yenna omugezi kankubulire singa nzijja wano ku hoteri ngenda kutegeka ekintu kyonna katugambe service nyo semina omugezi plan before make sure nti singa abantu tebakola ki tebajja ojja kusasula era kyemmanyi abirina alina pulaani ezo. Now nze issue yange neba n'abasaba ssente. I don't know whether nti omwoyo omutukuvu yabagamba nti musabe 5, 2 oba 3 simanyi naye bw'aba nga omusajja ono akakasa nti ze yasabye omwoyo omutukuvu Yesu Kristo Katonda akirimu then ali wansi wa ministry naye if not ali eri oluyimba oluyimba nga lwo message ndi mulokole sala nakiro ndi mulokole oluyimba kyayogerako tuteekeddwa okuba abalokole emisana n'ekyo. Message eyo nungi naye lwakuba simanyi nga bwe nakugambye tutunulira introduction tutunulira like now tutunulira body yalo tutunulira conclusion njagala kumadde okutuniyalo naye singa nti tubadde tulinayo ebigambo ebimu awo nga mu chorus nsobola okudetermininga nti solo tomanyi simanyi bulungi nnyo tomanyi lyrics naye nsobola okugenda ku kiri ekyokuba nti basaba ssente naye nkirabira eno omutadde mu business how like part of it mutadde eno okujjako ng'amaze okukakasa nti bino byayimba ate ani yamuwandiikira Titus Kuteesa ani yawandiika oluyimba olwo ayinza oba yeyewandiikira abamu bakozesa abantu b'ensi
Okay. Bwaba wansi nga si mulokole byadda yabatizibwa amazzi amangi nga amaze okukkiriza Yesu Kristo ali mu industry. Studio bwabanga studio yali yansi eyakuba good beats ya mastering yakola ki nga si mulokole luli eyo industry. Chikibombe by Levikson one time. Olimba lunyuma bw'oluwuliriza naye siruwa siso gamanti it's a gospel music ministry song luli eyo lwa mubiri nnyo Katonda yatuwadde Chikibombe soko tunuyengeri gye bazinamu kyokka okegere tulina kuzina nga tuli mu chachi naawe basita leka nkubuli kino ensi ekyalo bakigamba nti tuteekeddwa okuba conform to the standards of the world. Romans 12:2 ate nekirala mukulu Levikson omusajja Levikson nsaba ekintu kimu era simanyi bw'aba alina omusumba njaga kukyogera openly musajja mulungi asobola okuweereza bulungi nnyo naye the fact that nti ye gundi yamukulembera kubanga temanyi naye ali eyo mu bano abali mu gundi yaabwe eyo ateekeddwa okuba ali wansi wa federation ateekeddwa okuba ali wansi w'ono omusajja musuuza eri yesayi ate ekirala nalabako yakola oluyimba n'omulenzi ava embalala eyo gundi Reigi okitegeera Reigi mulokole baali bayimba luyimba lwa laavu olwo anti kankolage ki wangambye laavu ekkirizibwa n'akunyonnyodde what kind of love eya mukama waffe Yesu Kristo okitegeera ate nekyatutunula veso Reigi esiganye olina eddoboozi ddungi n'ebikite tuganye naye lokoka abo kubanga oteekeddwa okuleka kuyimba zino ennyimba ezitwala abantu mu kiraabu abantu bajje mu kyalo so n'olwekyo omusajja gwe bayita Levikson one time anti okagattako omulayo erinnya yayongedde waliwo n'oluyimba lwe nawulidde mbiwulira babyogera nti beats ezakozeseddwa mu luyimba olwo zansi luyimba ki simanyi nange saagala kubigenda munyo naye bw'abanga alinayo oluyimba olulina beats ezifaanagana n'ez'omuntu omulaba nga baddaimani wataabo amazima gagano biveemu newankubadde olina feemu Yesu akwetaaga osobola okuyamba abavubuka bangi tobatwala mu kuzikirira kale cheza by ani Gabi Ntate alinayo ne concert lumu nalabako omwana oyo olutegedde naye ndutegedde omanyi odduyimba onyimbiremu omanyi kale pastor naye ndumanyi cheza for Yesu cheza kubanga gundi ye ongambye patirali olwokuba tomanyi lyrics zimu ndi mulokole patire olw'ekivvulu kitomanyi omutadde mu industry akyali eyo sinabamuteeka eno ongambye Chikibombe ye ali eri industry kubanga byayimba kusanyusa ate n'ekirala doctrine y'oluyimba Chikibombe Katonda yatuwadde Chikibombe Katonda kiye cheza cheza for Yesu zinamu for Yesu omuwala oyo alina eddoboozi eddungi era mpulidde nga bagezako ogamba mbu alinga Good Julius babiri nakyo naye these are two different people sigenda kugaana ekyo the fact that ntalina talent naye era namulabako emabega eyo ng'alaga nti bambi bamukonda emingo olukone bagamba Yesu mulokole wa Advent ye yagamba she's a proud Advent nze njagamba omukyalo oyo asooke nga bwaweereza n'alowoozeemuko okubeera omu Advent tekyandibadde kibi naye ddala enjigiriza mukama waffe Yesu Kristo Kolosaayi 2:6 n'onyowa 7
oba olunyiriri oludda olugamba nti omuntu bw'alokoka afuuka mu advent. Bino si byakusala musango naye twagala kubanga tulaga amazima tuleme okusigala mu kizikiza tuli baana ba kitangaala. Yes, waliwo omuntu okubeera nga ali eno mu kizikiza naye ng'asobola okukola ekyekitangaala. Okitegera? Nze simusalya musango kubanga saagagamba ti nawulidde omusumba agamba bwati ne bwati, no, but ye nga ye akirowoozeemuko. Then ekirala alowooze ku nyambala agirowoozeemuko. Omanyi kiba kikulu nnyo okutunuulira ebintu ebifaananyi. Ayambala ebiwanvu. Yes, naye abeereko ebirala ojja okulaba ebifaananyi ebimu ojja kulaba. Saagala mujajinga naye ye atunulire ne mu kyenyambala. Kati eyo karakita tudde ku luyimba. Oluyimba olwakyeza simanyi doctrine yalwo naye mpulira ebigambo ebiraga nti kubanga ozinira Mukama. Zinira Mukama. Bahape. Akoze ebirungi. Zina. Cheza for Yesu, Pastor Redeemed. Cheza for Yesu. Yes. Kuteeka mu ministry. Ali mu ministry. Sigenda luteeka mu ministry. Ali mu industry. Gy'omutadde. Katonda w'abaana kwakola. Simusalira musango. Wabula nze bwentyo bwenkola ki? W'olaba Bugembe. Bugembe nga tetunabagenda nawala. Oyo n'ogwemba. Olutegeddero. Oluyimba lwonna lwogenda okulita. Katonda w'abaana kwakola. Katonda yagira banaku. Oyo si Bugembe. Katonda w'abaana kwakola. Era wabalaba abanaku baali banaku. Mu video yagezaako kijjayo bulungi message eveeyo. Ninamu enaku ku Bugembe. Bugembe ow'emyaka nga 12 mabega. Noono waliwo enjawulo. Waliwo enjawulo. Oli eyasooka ekkanisa eyambala bubi. Beera n'enviiri egezaakaweke naye nga Mukama akola ki? Kwata ekisimu ekirina ettoffaali. Oyo omusajja mu kifo kiri eyayimba ennyimba ezifaanaganako bwe zityo. Vunnama. Oyo anti era ye yayimba Katonda w'abaana kwakola. Anti ngenda kulaga Bugembe oli eyasooka eno asobola okubeerayokko. Eno mu ministry. So Bugembe agwa mu ministry. Asookoleke. Oli eyasooka. Eyasooka ali mu ministry. Oyo. Naye kuva ndowooza Bugembe w'emyaka ng'ena, 3, 5 emabega awo kutuusa kati ali eno. Yatandikira eno era n'ayimba n'oluyimba nsaza eddiiro era yasala ddala ali eno mu ministry emu. Simusalya musango. Wabula in fact abantu omanyi kansooke ndeeta olunyiri luno bajja kugamba nti asaza omusango. Kubana abantu tetwagala palapase. Taagala bankwa leka ndeeta olunyiriri. Bajja kugamba oyo musumba asala omusango. Muzayo nyimba zange nga 3. Yalowooza aliho oli kansooke mbawe. Katonda w'abaana kwakola. Yes. Katonda w'abaana kwakola. Bugembe muyimbi mulungi. Alina amagezi mu byawandiikibwa. Musajja mulokole. Musajja Musumba Mulamba Worship House Nansana. Ne walala. Akolazi Worship Night. Kali. Kati onyirwa 14 bakulise kisooka 2. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Oduse nnyo. Abantu bange bamanyi Luganda. Kisome bulungi ng'okinyumirwa. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Natural man yono omuntu ow'omubiri. Okitegeera nga Yesu wa mwoyo nnyo. Yo bali yabekaba abantu bwe bati omanyiza ebyomwoyo sibikola ki? Sibitegeera bulungi. Kati munnange kino kikyawandiiko kyo kikugambye omuntu owaki owa bulijjo ebintu ebyomwoyo wa Katonda takola ki? Tabitegeera. For their foolishness unto him. Kiba kyogera nanze goyagala nkijjeyo mu Uganda. Bakitegedde foolishness. Unto what? Neither can he know them. Naye tasobola kukola ki? Kubimanya. Because they are spiritually discerned. Kubanga
bitegerewa mu mwoyo. Onyirwe 15 gamba, but he that is spiritual, oyo ow'omwoyo, judgeth all things. Asobolera ddala okukola ki? Si judginga bugembe, njudginga music wa bugembe. Katonda w'abanaku akola. Otegera? He yet he himself of no man. Nze ngamba Katonda w'abanaku akola. Message nungi naye yakola mu ensobi. Nsobi ki? Abantu abamu byayogera mu bugago nga kakasa Katonda Yesu Kristo ng'omutukuvu yabawo obugago obwo. Anayo proof. Nanga sijirina. Kati n'olwekyo lugweno mu industry. Luli mu industry? Mu industry ne kakata mu industry, yali mu industry. Era nsaba aveeyo. Addeno. Olwekisa kya Katonda. Kale. Sitaani afe tuli omuceere. Yani naye mashi Baishi mapengo. Mapengo. Kubanga era sitaani wafa tuba tuwonye ebizibu. Basically omuceere yalinga ategeeza tusanyuke tweyagale. Ekisookera ddala sitaani afa. Anti yasaba. Waliwo ekintu omanyi bwe twali tusoma batugambako ekyo bayita ife. Kwimira kama singa nali mukazi. Tori torubeera ki? Toliba. Kati sitaani tafa kubanga mwoyo. Kati bwe byoyimba nti sitaani fa. Sitaani fa tuli omuceere. In fact genda mu hotel gure muceere gwo omanyi nti ne sitaani asobola okutuula awo. Ye tafa. Tugoba mugobe. Lugweno mu ministry. Ministry? In fact no one mu industry mu gym. Naye oli mukuyisa mu maaso basajja ba Katonda ababeera inspired by the Holy Spirit ne bawandiika ennyimba. Omwo omutukuvu tawandiika kikontana na kigambo tebakulimba. Omwoyo omutukuvu alina amazima mereere takontana na kigambo. Sitaani fa tuli omuceere. Aho yeetaaga deliverance. So mu ministry taliyo. Third ministry ali eno. Industry. What a wonder. Morgan Grace. Amazina nagalaba. Lwamaanyi. Oluyimba lwamaanyi. Ate kandabula abalokole muve ku bine bya beats zino ze muulira ne mukambula ku beats. Ojja kutambula ku beat. Lwamaanyi. Katonda akola ebyewuunyo. Morgan Isaac. Nebaza Katonda nti yali eyo n'avaayo n'alokoka ne balonja mu kiseera ebyo. Era najja mu kyaki egyo agenda n'ebirala kati simanyi waayi naye kati kino kyensooka. Banna abasajja basobolera ddala okuweereza Katonda mu maanyi. Okitegeera? Naye obuzibu endaba nti bakyetaaga discipleship. Sibanyoomye. Watawanda lusi lw'amaanyi. Omanyi ekikola oluyimba n'abagambye bintu bingi. Watugambye beat, lyrics. Kakati ekirala tutunuulira engeri wa presentinzemu ne video yaabwe ebuulira enjiri. Omuntu ddala bw'abanga tamanyi lulimi lw'oyimba n'atunuulira video yasobola okugamba nti nate kati ate Bugembe olugobye. Bugembe yalaga. Bugembe kimuleetera obuzibu kikino. Kikino. Omanyi kuyimba kubali. Bugembe alina ebintu byakola. Collaborations ezimu ng'ozirabira ddala tezandyetaagisiza. Bugembe yali yeemalirira. N'ekirala nze gina obuzibu in fact. Abasajja bano olaba aba South Africa eyo. Because I don't them now use South Africans now. Ogenda okulaba nga bakola teams zaabwe ng'amakanisa ne bejoininga ne bakola okusinza okw'amaanyi. Bano abasajja we bajjira basajja bano singa bateekawo ne baopeninga simanyi bayinza okuba maybe bazina ne sinabakulabayo nga like ng'abamu bagamba nti nze ndumuweereza era Bugembe andeese ejuzi babiri ne baali bonna bayinza okubaayo mpuliriza bulungi naye nze nsuubira ekyali kyespectingibwa mu bo tetwakifuna bulungi.
balina bye bakoze naye waliwo expectations were not filled. Waliwo ebimu byolaba kubanga mazima bugembe enyimba ze wayimba luli singa odde n'owuliza ennyimba ze wasooka mulembe gukyuse manya kati gwe pastor mulembe gukyuse omulembe bwe gukyuka ekigambo kya Katonda kikyuka our target audience are the youths ate abavubuka nga beetaaga enjiri yennyini anti kati tulina yita mu ngeri ya kuba kidongo kye banyumirwa bafune obubaka nedda ekyo nkiganye message ennaku zino ennyimba za bugembe omuntu ayagala gospel naye nga ayagala ekintu ekiggundagundamu avuga lugendo ayagala wuliriza gospel bwe toyagala biggunda pastor oyagala tuddeyo eri ekikwambaza damage kiki ky'oportraying eri abavubuka tudde ku luyimba anti nkuleze anti oluyimba tolwawula nanyini luyimba nkusome olunyiriri kati oli ku karakita musumba anti nze njagala ku luyimba oluyimba luliwa bugembe tuzzeeyo buzzi naye tubadde ku watawanda luyimba siri tuteeka mu ministry terugwayo nga yayogera obulungi bwa Katonda watawanda genda yokole research mulungi nze siganye soko nsomere kavaasi akakobadala okusomera kakarakita nga sinnagenda kula kwate zino zendeeta nga kasabo kakazazo zirina okuba ziyingira gundi ziyingira ministry tewali buzibu ezi zenneesiga wezitayingira timoseewo ekyokubiri 2 21 if a man therefore purge himself from these singa omuntu aba tupage ndowooza kwekunaza from these he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet good for the master's use and prepared unto every good work. Vessel one teekeddwa kubanga eri ya kitiibwa nga etukuziddwa ng'era eri meet nga erina that quality okubanga esobola okutuukiriza ekya mukama we Katonda Yesu Kristo kyakola kiyitaaga nti akiza emirimu emirungi ekyo bugembe ayambalagize n'abalala nze siganye saagala kugamba nti ennyimba zammwe ziyinza obutabeerako mafuta naye ate jjukira kino nti kyoportrayinga gwe ayimbye oluyimba kyoportrayinga nakyo kimatalinga kitegeera kati waliwo abaana n'abakola ensobi mu kuyimba n'agamba nti bwe nzijjukira mukama gye yanzijja n'enfukamira wansi mukole ki musinze naye ng'ayimiridde kyayogera kirala ne kyakoze kye ate luno kityo yali mugezi nnyo we yali asoma mu kibiina mbeera the Vixen one time ne Grace Morgan tolumanyi kutweteramu Kenzo yali mu luyimba naawe yayimba wa Kenzo yali mu vidiyo ne bugembe olutegedde kityo yali mugezi nnyo we yali asoma mu kibiina ntegedde kati afuuka toilet atenda ati mu kikuubo otegedde bw'aba munyumye wa story mulungi nnyo era abantu bwe bato era ekyali kiruma kityo agaali agasiru mu kibiina gayina empiya gavuga mpya message wonderful message omanyi eyo gye nakulira batuyimbiranga ennyimba nga tugenda kwebaka waliwo ennyimba ze bakuyimbira noweebakira ddala mu mwoyo noweebaka ogenda kuzuukuka musumba nga maama ne taata tebakyaliwa tewakyawa bukyayi one time le Vixen nakugambye yeetaaga ekintu eki
singa akiddamu n'akikola asooke omanyi alina ekifaananyi esayinza okuba nga agenda kufuna abantu mu nsi kubajjayo abavubuka siganye naye asooka adde eno atereezebwe mulungi era respect mbeera teruliyo owa teruli mu ministry olunaku lwanayo luzaamu abantu amaanyi olaba Levikson owe atambule ne rage nga bw'ayagala n'ebyokuyimba naye soka oteeka bba rage ayina okulokoka munono rage teyaliimu owaaye ekyanukwa kiri eyo nti emikwana emikyamu gikola gikola kutunga emikwana emituufu abakozesa ekisooka 15 onyerwa 33 omanyi saagala kukozesa ngero za Buganda kubanga tezisobola ziyinza okuleeta amakulu naye nga ziyinza okuleeta obuzibu naye Levikson muweza mulungi yetereezeemuko nga nange bwe neetaaga okutereera ayimbye tetugambye ate luno tumalirize bambadambadambadambe bebekula bikamba kageni talimba Yesu wasuubiza byonna bituukirira talimba Yesu wasuubiza byonna bituukirira. In fact eno message egenda eri bebeku talimba Yesu wasuubiza byonna bituukirira. Bebeku yalimba mbye yayimba osobola okuyimba era ayimbira ddala era munsi musajja w'amaanyi era naye akikakasa nti ensi emumanyi nti muyimbi naye mu bwakabaka bwa Katonda tetumumanyi ng'omuyimbi era nze ntwala akakisa kano okugamba Bebeku Bobi Wine kasogera ku Bobi Wine ngamba Bobi Wine omuyimbi yes Gravity omutuju omukujjukujju Aryan Skin oyo Anirule top 10 Khalifa aganaga n'abayimbi bonna ba Chameleone Jose Shiba Karungi oyo Rabadaba simanyi bakyaliyo bamuyita Kama Queen ba Rabadaba Nina Rozi Uganda's waliwo naraba Nina Rozi ng'alimu bamubakiza naye ate Nina Rozi alina akayimba kalungi ne pastor waliwo n'omulala eyayimba ne Bugembe Jasmine ani anti ne Nina Rozi yayimbye ne Bugembe ne Jasmine n'akayimba kalungi ne Bugembe kalungi naye tekali mu ministry kati message yange eri abantu abafaanana bwe batyo twavudde ku Bebeku mukkirize Yesu Kristo ng'omwana wa Katonda yafaana azuukira ku lunaku lwokusatu mwenenye ebibi byammwe benenye ebibi byabwe babatizibwe mu mazzi amangi okumumanya n'okubeera mu ye byanjawulo babatizibwe mu mazzi amangi mu linnya erya Yesu Kristo era amazima agaga ntwala akakisa bw'oba okama simanyi wakulaga jangu wano ku discount nze koleki nja kusomesa kubanga tusooka kusomesa omuntu nga tanaba kubatizibwa tugende tumubatize mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo asobole okulokoka then bawulire kino ennyimba zonna ze bayimba ez'ensi bazitaminating era bazikwate bagambe nti temuddamu kuzikuba ku air nyimba zaffe tulokose kati tutandise kyakutampya gano si mateeka mpisa kubanga omuntu bw'alokoka kiba kitegeeza gy'abadde avuddeyo azze mu bwakabaka bwa Katonda Abakolosaayi 1:13-14 bakwate ennyimba ezo zonna kubanga abamu zibatwala mu bwenzi olime okubeera eno ng'obuulira enji naye ng'ate olulimi lwe kyakola kyaleeta obuzibu oluyimba lubi gwe nkubudde ennyimba zonna Chameleone ze yayimba Bobi Wine Bebeku
singa balokoka balina okugamba TV stations ne radio stations n'abalina emikutu mbanange temuddamu okuba ennyimba zaffe ffe tuzijjeeyo Mukama atusonyiwe tugenda kuyimbira Katonda Yesu Kristo Omutukuvu tutambule mu bulamu obusanyusa Katonda era bajje mu church batandike okubanga bagenda ne ku nguudo babuulire enjiri. Kale sami namazeemu amaanyi nnyimba zange zonna ozigobye naye kiryoke oba wootyo osazeewo. Kale samikege manya gange tubadde ne pastor Redeemed tujja mweyongeza mbadde mbasaba oyo yenna ayina ekibuuzo akiteeke mu comments awo, ayina ennyimba ziteeke mu comments awo, nja musaba akadde tukomewo tutemeeteme naye wetunaba tukomyewo tujja kutematema bye munaaba mwebuuzizza bwe binaaba tebiriiwo tunaakwata ku topic endala. Kakati Musumba badde nsaba ebigambo byebisemba n'obubaka bw'otulekera ate paka wonaatuweera omukisa Mukama agakkiriza tetuddemu tweyongereyo. Haleluya. Njagala kwebaza Katonda Yesu Kristo Omutukuvu atuyambye okuba nga tufuna programu eno. Nebaza Mukama olw'ekigambo kye n'omwoyo we atulunganya era nebaza Katonda olwa Unique Media. Mwebale nnyo okukola omulimu mukulu Sami, webale nnyo okuweereza, webale nnyo okuba nti noonyaffe abali eya abalina ideas naye nga tezinaba kuba maybe published to people in different platforms. So nebaza Mukama olw'ekyo era Mukama akuwenye omukisa. Omusajja wattu abadde ku kamera Roland Seruyima, twebaza Mukama era tusaba Mukama muwekisa naye obuweereza bwe bukoleki butambulire. Then njagala kutegeeza abantu abalabi ba Unique Media amazima gaagano musabire abantu bano. Ekirala basobola okusupportinga musupportingi. Tetusaba sente bw'oba wakulaba video sokolete emitwalo 5 naye amazima gaagano bino ebintu byetaaga support. Kino si kikola nti ndi ku business no. Sure they need to be supported. You need to be supported. Era nsaba buli muntu yenna kubanga buli bw'okikola oba ogenda kuyambako omulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo okola ki kubanga sinaba kulaba nga muleeta abasamize abasinga bemuleeta nga bakola ki kuyamba nakubanga abamu babulya n'enjiri. So nsaba Mukama atuyambe era media eno Mukama agikozese esobole okuba nga etambuza bulungi ki omulimu. Then abalabi abawagizi mwenna mwebale nnyo benyizizza bas nsaba munsonyiwe wenkoze ekibi ensobi kubanga nange ndiki ni muntu naye nze mpadde ebirowoozo byange nga nze era nawamu nkozesezza ebirowoozo byaki bya Bible by'ekigambo kya Katonda. So n'olwekyo bw'oba owulira nti nkunyizizza agwe kyogenda okukola agenda mu kigambo kya Mukama oddemu osumenyiriza enkoze egi zoyogedde ate kirala waayo endowooza enaawe nga mukulusami bwagambye waayo eyiyo then abagamba nti oyogedde bulungi nnyo ekitiibwa kiddire Mukama abampe nnyo omukisa gwatanaba kulokoka kkiriza Yesu Kristo ng'omwana wa Katonda abeera omulamu eyafa n'azuukira wenenye ebibi byo obatizibwe mu mazzi amangi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tebakulimba nti sinner's prayer oba okwatula obwatuza obulokozi oba olukozi nedda obakyabalayo steps Mukama akumpe nnyo omukisa gwategedde. Okay, mbebaza mwenna abalabye programu eno okuva gye yatandikidde paka we tukomye. Nkiddamu nti ayinza okuba Musumba byayogedde leero togedde bbanga ddene byonna biyinza okuba byonna si bibyo naye amushuwa oba obadde ozze kuyiga 1 ebigambo 1 2 3 4 5 biyinza oba bibyo ebitali bibyo bireka ate kyemmanyi era waliwo omulala gwe bikoledde. Ekirala some discussions zivaayo bulungi nga oyina abannya g'okoonyeeko ng'oba oli awo otakoonako ku mannya ago discussion eyinza obutavaayo kujjayo
ky'oba oyagala kujjayo. So tekitegeeza nti amannya gaba gakoneddwako mu bubi oba mu bukyayi. So era nga wagambye in any way senga obeera offended, we are very sorry. Naye tetukonye ku linnya lyo in the bad way oba tugezaako kola defamatory message oba malice. No, ekyo kyo si kye tukoze, naye twesanze nga oba oli atuyina odikoonako okulaba nga tujjayo ekifaananyi ekituufu ekya discussion. Samike ge mannya gange, Roland Sseruyima yabadde ku kamera. Tusaba Katonda mwenna abakuume. Naawe alina ebizibu, tusaba Katonda abikuwonye, kubanga kyo nkikubuulira waba tabikuwonyeza tojja biwona. So musabe bijjewo naffe nga tukusabira okulaba nga atootereera. Mbaagala nnyo, mbaagala ddala. We sign out. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.